mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga si birungi eri Paulo Kagame oluvannyuma lw'okwekalakaasa okwabadde mu ggwanga erya Amerika okwategekeddwa abanyamulenge abeeyita abanyamulenge naye nga batuusi abannansi b'eggwanga erya Rwanda abawangalira mu ggwanga lya Congo. Bano bagamba nti eggwanga lya Congo liri mu kubatta oba waliwo ekitta abantu ekigenda maaso mu Congo eri mu kugenda maaso n'okuba nga ebatta, wabula bano bawangalira mu bitundu by'oyinza okugamba nti Eastern Democratic Republic of Congo. Kakati baategese okwekalakaasa mu mawanga yonna gye bawangalira abeeyita abanyamulenge abali mu ggwanga erya Amerika, abali mu ggwanga erya United Kingdom, abali mu ggwanga lya Kenya, bonna worldwide baategese okwekalakaasa, naye ng'okwekalakaasa kuno kugambibwa okubeera nti kwabadde kuli funded by Paulo Kagame Rutagamba oluvannyuma lw'okubeera nti avenues zonna azigezezaako nga zirabika tezikoze. Eggwanga erya Amerika lirabika liri mu kusapootinga Felix Tshisekedi akulembera eggwanga erya Congo, wenjogerera ng'abeekalakaasi bano okwekalakaasa kwe baakoze mu kibuga Washington ne baggala amakubo ne bakola ebintu ebyenjawulo ebyaviiriddeko gavumenti y'eggwanga erya Amerika ate okunyiiga obunyiizi. Si birungi eri Paulo Kagame Rutagambwa oluvannyuma lw'okuba nti okwekalakaasa kuno okwabadde funded okusinziira ku reports ez'enjawulo nga bwengendo zikuwa nti kuno kwabadde kuli funded by gavumenti ya Kagame. Abanyamulenge bano abeeyita abanyamulenge naye nga batuusi bannansi b'eggwanga erya Rwanda kyokka nga bali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bali mu bitundu oba nga bawangaalira mu bitundu ebigambibwa okuba nti bye birimu okulwanagana wakati wa M23 ne gavumenti y'eggwanga erya Congo, nga aba M23 bebimu ku bitundu bye badde bawamba naddala mu South Kivu. Kakati bano baategese okwekalakaasa okwetolola ensi yonna era baabadde bangi nnyo. Mu ggwanga erya Amerika baabaddeyo, babadde okwekalakaasa mu ggwanga erya United Kingdom, babadde n'okwekalakaasa mu ggwanga erya Nairobi mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi, wabula ate eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ate nga bo abannansi mu ggwanga lya Congo nga bo bagamba nti mujja kuvaawo mujja kuddewa mu bitundu bino bano bye baawukipayinga bye birimu golodi bye birimu ebyobugagga eby'omu ttaka ebisinga okubeera ebyebbeeyi okwetolola ensi yonna. Kati ensonga lwaki beekalakaasa, ensonga ze bateekawo bagamba nti lwaki Trump awagira ekitta abantu ekigenda maaso mu Congo, nti era ekitta abantu ekyo kye boogerako kiri wa president w'eggwanga erya Congo Felix Tshisekedi mbu ali mu kubatta, wabula ng'okuddako emabega bano abantu bagwira mu ggwanga lya Congo. Felix Tshisekedi oba n'eggwanga lya Congo lyagaana okuba recognizinga kubanga balina ensi yaabwe gye basibuka. Kakati ate mu nsi ya Congo bagamba okuba nti bo baagala babeere nga Congo eba recognizinga nti nalyo ggwanga. Ebigambo ebyo oyinza okuba badde obiwulira mu bantu nga ba Frank Gashumba n'abalala mu ggwanga erya Uganda nti nayo ekintu ekyo eri beeyita banyamulenge ate walala beeyita kirala. Kakati mu ggwanga lya Amerika baategese okwekalakaasa ng'era baagala era baalumbye White House nga baagala mbu Trump akwate Felix Tshisekedi n'okumuvunaana lwaki gavumenti ya Congo mbu ebatte basaanyaawo ekola kye bayita genocide. Wabula njagala okutegeeza nti okusinziira ku reports ze tufuna okwekalakaasa kuno kwazizza ate omuzigo kwazaalidde Paulo Kagame Rutagambwa ebizibu olw'ensonga ekisooka yali emabega wa M23 okusinziira ku reports. Ekyokubiri bano bannansi b'eggwanga lyakulembera abaagala ate okuba recognizinga ate mu ggwanga eddala. Kakati we twogerera bino bitandise okuba nga bizaala ebizibu. Ngenda kukusomera ekiwandiiko batugambye Kigali's Banyamulenge protest backfires in the Washington DC, United States of America. Okwekalakaasa okwategekeddwa oba okwabadde kuli funded Paulo Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda kumaze okukola kye bayita backfire, kumaze okuba nkumuddiza omuliro kubanga kumuleetedde ebizibu nga bw'ogenda okuwulira bw'engenda okugenda maaso n'okuba nga nkusomera. Abamu ku bakungu mu gavumenti y'eggwanga erya Amerika baavuddeyo ne bavumirira buvumirizi. Ebbanga lyonna obadde ng'olaba bannayuganda nga beekalakaasa mu ggwanga erya Amerika ne mu mawanga amalala, wabula ate ku mulundi guno bano bayinza okuba bayagadde okukikoppa kyabazaalidde bizibu. Era Paulo Kagame Rutagambwa ebibye si birungi naddala mu mabega w'obukulembeze bwe obugambibwa okuba nti bwe buvujjirira n'okuyambako abayekera ba M23 ng'ebintu bigenda maaso n'okuba nga bimwonoonekera. Eggwanga lya Amerika gye beekalakaasiza libeere nga libayambako oba nga likomya obuyambi wakati waabwe n'eggwanga lya Congo. Ate Amerika eri mu kwongera bwongezi buyambi bw'eri mu kuwa eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Lunaku lwajjo nakuwadde amawulire ne nkugamba companies ezisinga okubeereza amaanyi ezidiiringira mu byobugagga eby'omu ttaka oba minerals zaayongedde okulaga ennyonta n'okwagala okukolaganira awamu ne gavumenti ya Felix Tshisekedi olw'ebyobugagga ebiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati Congo kye yabakoze companies ez'Abamerika yaziwadde sites, mineral sites eziri mu bitundu aba M23 gye babagamba nti gye baawukipayinga. Kyokka ate mukadde ke kamu amawulire ne gafuluma nga gatulaga nti omukago gw'amawanga amagatte gutandise okuba nga gwekenneenya enkolagana yaabwe n'eggwanga erya Rwanda olw'ensonga
in fact omukago gwa Bulaaya gutandise okubanga gwekenneenya enkolagana yaagwo n'eggwanga erya Rwanda ng'obuzibu buva ku ki? Obuzibu buva kubeera nti Rwanda ekisooka esupportinga aba M23 abali mu kutawaanya emirembe mu Congo. Ekyokubiri, Rwanda egambye okuba nti ebadde baguze ebyobugagga nga tebalina we babisima wabula nga babisima ate ku ttaka lya ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati ebintu biri mu kugenda maaso n'okuba nga bikyukira Paul Kagame Rutagambwa ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu ennyo olw'okuba nti yagaana okugenda maaso n'okuba nga ateeka ekitiibwa mu nteeseganya ezaagenda maaso mu ggwanga lya Amerika ne mu mawanga amalala. Ye ne M23 ebintu bitandise okuba nga bibakyukira ku sipiidi y'ekika ekya waggulu kyokka nga bikyuka in favor of the Democratic Republic of Congo government wansi wa Felix Tshisekedi Chilombo ne government sendala oba ne bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bw'engenda obbikunnyonnyola era nga bw'ogenda obbiwulira bino nasazeewo mbere nga nkwapudeetinga buli lunaku ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bannansi b'eggwanga erya Rwanda oba abatuusi abaddukira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga baagala Congo balicognising nti nabo bannansi b'eggwanga eryo bagenze maaso n'okutegeka okwekalakaasa mu bibuga eby'enjawulo okwetooloola ensi yonna okwekalakaasa nga baagala amawanga galekerawo okuyamba gavumenti ya Congo mbu gabeere nga gayamba bo wabula bizizza omuzigo era nga Paul Kagame Rutagambwa nga n'endagaano yakamala okuzityoboola era yakamala okuyisaamu abazungu eggaali wenjogerera ebintu bitandise okugenda maaso n'okuba nga bimutabukako. Ngenda kunnyonnyola detailo ku detailo ba nnyingo ku nnyingo ogenda kuwulira biki ebiyinza okuddirira singa ensonga z'e Congo zisigala nga zitambula nga bwe zitambula. Paul Kagame Rutagambwa kiki ekiyinza okuddirira ne mukwano gwe nakugamba era nja kwongera kikujjukiza buli wowulira M23 ng'eruuzinga oba ng'ekubwa oba ng'enafuyizibwa manya Paul Kagame akulembera eggwanga erya Rwanda afeesinga ekintu kyekimu ne munywanyi we gw'otegedde naye aba afeesinga ekintu kyekimu. Kakati katugyewo akalango kano bino nzije mbikuwa ogenda kutya nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo wali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Ngenda kutandika nkunnyonnyola kiki ekigenda maaso n'okubanga kituuka wano bakugambye Kigali's Banyamulenge protests backfires in Washington DC. A Banyamulenge protest in Washington linked to Rwandan narratives sparked backlash across US media exposing the limits of Kigali's influence strategy. Nti okwekalakaasa Abanyamulenge kwe baakoze abeeyita Abanyamulenge mu ggwanga lya Amerika ne mawanga amalala kuzizza omuliro bakuzizza omuzigo eri Paul Kagame Rutagambwa ne gavumenti ye etuula mu kibuga Kigali eky'eggwanga erya Rwanda. Nti olw'ensonga waliwo kye bayita Kigali's influence strategy etandise okubeera limited kyovula abanga balizootinze kuki ku kwekalakaasa okutabadde successful nga bw'ogenda ogenda maaso n'okubeera ng'owulira okwekalakaasa kuno nnaku kugambye kwabadde mu bibuga eby'enjawulo. Ngenda kunnyonnyola waliwo Abanyamulenge abali mu ggwanga lya Amerika beekuŋŋaanyiza ne beekalakaasa. Abanyamulenge abali mu ggwanga erya United Kingdom beekuŋŋaanyiza nabo ne beekalakaasa era ne babako ne bayogedde n'Abanyamulenge abali mu ggwanga erya Kenya nabo ne bakola ekintu kyekimu. Kakati bano benjagala okusooka okukuwa babadde mu Amerika.
abo babadde mu ggwanga lya America mu kibuga i Washington DC era baalumbye ne White House ne baggala n'amakubo baatuse n'okuggala amakubo nga bagamba nti banyamulenge need justice era nga bo ensonga ze baawadde mbu Felix Tshisekedi ne gavumenti ye etta abatuusa abali mu ggwanga lya Congo abeeyita abanyamulenge. Kakati we twavudde awo ne tufuna era obutambi obw'enjawulo obw'abano be bamu nga bali mu kwekalakasira mu ggwanga erya United Kingdom mu kibuga London era nga bawa ensonga ze zimu. Baategese kye bayita worldwide protest wabula nga protest zino oba okwekalakasa kuno kugambibwa okuba nti kwabadde kuli funded by government ya Paul Kagame Rutagambwa. Kakati wulira ababadde mu London. Tuti lives matter. Tuti lives matter. Tuti lives matter. Yeah, my name is Emmanuel. So basically we are here in London protesting against the government of Congo, not only the government of Congo, but also President Trump, who is supporting that government. President Trump. Basically, President Trump signed a mineral deal with President of Congo, whose name is Tshisekedi. Yeah. How much did that cost? It's basically the President of Congo gave up the whole country and said, Trump, take anything you want as long as you can help me kill the Tutsis. So now we're protesting, said, don't kill the Tutsis, don't sell minerals to people's lives, don't exchange minerals, people's lives. Our lives matter. Our lives as important, even more important than those minerals. President Trump, don't exchange people, don't kill us. Basically, it's Trump killing us because he is supporting, he is arming, he is giving every power to President Tshisekedi. What we want as the Tutsi of Congo is for him to stop supporting that stupid president. He is a dictator, and trust me, whether he recognizes us as Congolese or not, we will fight until the end. Owulidde agambye nti bo ekimu ku bibalwanya kwe kulajjukira Donald Trump ne Felix Tshisekedi baasayininga minerals deal. Kati deal eyo yalimu eggwanga lya America okujja babeere nga bapatanalinga ne government ya Congo batwale percentage gye batutte ku byobugagga by'omu ttaka. Wabula nga America in retaliation oba in return egenda kuwa government ya Congo obuyambi ku nsonga za security okulaba nga bannansi mu ggwanga lya Congo bafuna emirembe. Kakati oyo gw'owulidde abadde ayogera ku lwaba bo bagamba nti the Tutsi abatuusa bali mu Congo nti either balina okubeera recognized nti bannansi b'eggwanga lya Congo oba si ekyo bagenda kulwana paka ku ssaawa esembayo. Kyekigambo kyayogedde kyokka owulira n'eggwanga eri ereefaananyiriza balina kye beeyita mu ggwanga erya Uganda ky'omanyi obulungi ennyo era nga nabo bakugamba wawulira Frank Gashumba ng'akugamba singa tebabira recognized mu ggwanga lya Uganda nabo bajja kulwana paka ku ssaawa esembayo. Kati ebigambo bye bimu by'owulira mu bali abali e Congo bye bigambo bye bimu by'owulira mu bano abali mu ggwanga erya Uganda. Kakati onaawulira bwe tugenze maaso n'okwetegereza minerals deal omukulu oyo gy'ayogeddeko egambibwa okuba nti yeereese ebizibu era ereese eggwanga erya America bano bo bagamba nti Trump ali mu kuwagira Tshisekedi okutta abatuusa abali mu Congo era yagamba nti abo bannansi b'eggwanga erya Congo newankubadde nga balina eggwanga gye basibuka era nga n'okwekalakasa kwabwe kwogerwako nti kwandibanga kwabadde funded era nga kuli funded okuva eri gavumenti ya Paul Kagame Rutagambwa. Kakati wuliriza nga sinaba kubanga nkuwa abanyamulenge bano waliwo kye bayita US Congo minerals deal eyo ye yasayiningibwa gye buvuddeko mu mwaka gwali gwa 2025 twabikuweera twabikunnyonnyola. President w'eggwanga erya America Donald John Trump ne President w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo baasisinkana ne bassa omukono ku ndagaano ey'ebyobugagga eby'omu ttaka nga Congo egenda kuwa America n'amakampani gaayo ebyobugagga by'omu ttaka ebitali bimu. Then America ebeere ng'eyambako ku Congo okulaba nga ensonga z'ebyokwerinda zibeera gguluggulu. Kati bano bo bagamba nti ekyo kibanyiiza naye teweerabira nti batuusi bannansi b'eggwanga erya Rwanda bali mu kugamba nti lwaki ate pulezidenti wa Congo awa America ebyobugagga by'omu ttaka ebya Congo. Kakati awo wali obuzibu. The US is aggressively pursuing a critical minerals deal in the Democratic Republic of Congo to reduce reliance on China, targeting cobalt, coltan and lithium.
for strategic stockpiles. Following a 2025 partnership agreement, US firms are eyeing assets like Rubaya coltan mine with cobalt metals, leading a lithium exploration. These often resources for security. Deals link investments to peace efforts in the Eastern Democratic Republic of Congo. Kino kyebataagala kukkiriza. Wano nno waliwo ebibuuzo bingi nnyo. Lwaki bano abeyita abanyamulenge tebandyagadde, kubanga ye America egamba kabajje kampani zaabwe zijje zinvestinge mu byobugagga eby'omu ttaka ebisangibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ebyobugagga byebimu bibadde bitwalibwa ba M23 era nga ba M23 bano babi-exportinga babitwala mu ggwanga lya Rwanda irigale mu bumenyi bw'amateeka. Kakati yo Congo egamba nti kampani eziva mu America zijje zibeere nga zinvestinga wano, babeere nga batuwaayo kye batuwadde, then babeere nga batwala ebyobugagga ebyo. Kakati ate ne America egamba kigikolera olw'ensonga ereme kuliraayinga nnyo ku China, ebadde exportinga nnyo, ebadde importinga nnyo ebyobugagga eby'omu ttaka ng'ebijja mu China. Kati America egamba wano waliwo opportunity ey'okulaba nga tubijja mu ggwanga lya Congo, era endagaano n'esayiningibwa. Congo kankuwe ebyobugagga eby'omu ttaka, then America kankuwe ebyokwerinda. Kakati bano bwe babanga ddala bano abatuusa abagamba nti banyamulenge era nti bannansi b'eggwanga lya Congo bwe babanga ddala baagala mirembe nga si nti baagala ntalo, lwaki tebakkiriza emirembe ne gigenda maaso n'okuba nga gibeerawo, America gyegenda maaso n'okuba nga ereeta? Ekyo si kye bayagala. Endagaano eno etagetinze nnyo ebifo ebijjuddemu ebyobugagga bino bye basinga era okwetaaga, kyokka ng'ebifo ebyo bigamba okuba nti M23 byesinga okubeeramu n'amaanyi ng'eyambibwako eggwanga lya Rwanda. Kakati mineral areas ezo America egamba okuba nti zeetunuulidde, abanyamulenge gye basinga okuba, M23 gyesinga okwagala okutwala, Paul Kagame gy'asinga okwagala okubeera ne influence olw'ebyobugagga ebiriyo. Kakati Congo egamba nedda ssebo tetujja kukkiriza, ate ebyokuteesa aba M23 babiganye. Era ebbanga lyonna enteeseganya obadde ng'oziwulira, wabula oluvannyuma lw'enteeseganya ate emmundu neddamu neetokota buto. Kati bano abatuusi abava e Rwanda ate abaagala babarecognize emmawanga amalala nti batuuze baayo, njagala okutegeeza balabika bazaalidde mukama waabwe ebizibu, kubanga bano si bannansi b'eggwanga lya Congo, wabula ate baagala babeere nga babarecognizinga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, eggwanga eritali lyabwe. Kakati bamuzaalidde batya ebizibu? Nina wano ekiwandiiko kye njagala okuyitiramu ekigenda maaso n'okuba nga kinnyonnyola ensonga eno bulungi nnyo, njagala nkikuyitiremu obeere ng'okitegeera bulungi nnyo. Bazaalidde Paul Kagame Rutagambwa ebizibu by'oyinza okugamba nti biyinza n'obutaggwaawo. Wuliriza, ekiwandiiko kino kyafulumidde ku mukutu gw'amawulire official website emanyiddwa nga Extra Africa Media Group, nga bannyonnyola bulungi nnyo ekintu kino. Bazaalidde batya mukama waabwe ebizibu? Wuliriza, Kigali's Banyamulenge protest backfires in Washington. Era wano wansi ne batugamba a coordinated communication effort allegedly funded and directed by Kigali and its M23 allies using the Banyamulenge community as a front appears to have backfired spectacularly on April 20th 2026. Jukira okwekalakasa kuno kwatandika nga 2 okwosa eggulo ssaawa nga 8 eziyise. Batugamba kwabadde kuli coordinated bulungi nnyo era nga kuli directed and funded by Kigali. Bwe boogera ku Kigali bategeeza gavumenti y'eggwanga eya Rwanda ekulembera Paul Kagame Rutagambwa, era ne baba nga bategeeza n'aba M23 allies, bagamba and its M23 allies, nti n'aba M23 ba allies ba Rwanda nti beeyambisizza kye bayita Banyamulenge community okufrontinga okwekalakasa mu bibuga ebyo nga bwe nkukulaze, era mbu bagende nga basiiga ekifaananyi nti Congo, gavumenti ya Congo egenda maaso n'okuba nga ebatta, kyokka nga bano si bannansi b'eggwanga erya Congo. Wuliriza, what was intended as a sympathetic show of victimhood to pressure the United States of America into softening its stance on Rwanda's involvement in the Eastern Democratic Republic of Congo instead triggered a strong backlash on American social media and among conservative commentators. Onaawulira bakugambye ekigendererwa kyabadde kyabano kufuna sympathy, nga baagala bakole kye bayita victimhood, kwegamba beetwale nti beba victim olw'ebikolobero n'ekitta abantu ekigenda maaso mu ggwanga lya Congo mu bitundu bya Eastern Democratic Republic of Congo. Mbo baagala bateekewo basiige ekifaananyi nti beba victim abagenda maaso n'okukolebwako, nti nga baagala bateeke pressure ku gavumenti y'eggwanga erya America egende maaso n'okuba nga ekendeeza
ekendeeza ku pressure gyetadde oba kazito ketadde ku ggwanga erya Rwanda. Gavumenti y'eggwanga erya Rwanda jjukira gye buvuddeko abaduumizi b'amagye g'eggwanga erya Rwanda babateekako sanctions. Tebakyasobola kulinnya kigere kyabwe mu ggwanga lya Amerika, ate nga neggulo twafunye envuuvuumo nti ne musajja mukulu Paulo Kagame Rutagambwa teweewuunyanga naye ekigere kye mu ggwanga erya Amerika kiyinza okuba nga kakati kizibu okubeera nga akitwalayo olw'ensonga ezo ezigenda mu maaso n'okuba nga zaapeninga olwa M23 katimbu. Kagame ne M23 bagambibwa okuba nti beegasse okusinziira ku kiwandiiko kino kyendi mugenda maaso n'okuba nga nkusomera. Bagambibwa okuba nti bagenze mu maaso n'okubeera nti beegasse ne M23 ne bagenda maaso n'okuba nga bakoordinatinga n'okufandinga n'okufacilitatinga okwekalakaasa kuno mbu bateekewo embeera ereetera Amerika okupondooka n'okukendeeza ku natti zeetadde ku gavumenti y'eggwanga eya Rwanda. Abanyamulenge bano oba the so-called Banyamulenge community okwekalakaasa kwabwe ate kwazadde buzaazi bizibu. Commentators okuva mu ggwanga erya Amerika naddala kye bayise conservative commentators bangi bavuddeyo nga boogera kwekalakasa kuno, era ebyogambo bye bayogedde balagidde ddala nti bakimanyi bulungi nnyo Paulo Kagame ne M23 be bafandinze n'okufacilitating okwekalakasa kuno, era nga bakugamba bamanyi bulungi nnyo Kagame kiki kyabala era tebajja kukimuwa nga bwakibala. On April 20th, groups identifying as Banyamulenge, a Congolese Tutsi from South Kivu's highlands, particularly Minembwe, marched in Washington, D.C. near the Capitol Hill and toured the White House area. Organizers from Mahoro Peace Association, MPA, and Isoko, USA, described it as a peaceful demonstration against alleged killings, drone strikes, market blockades, and persecution by the DRC government forces, Burundian troops, and allied militias. Uliriza nti ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno gwennyini ogwokuna omwaka 2026 obubinja obumanyikiddwa ng'obw'Abanyamulenge wano ne bakugamba nti Congolese Tutsi from South Kivu's highlands, particularly Minembwe, nti bano abatuusi abawangaalira mu ggwanga lya Congo mu bizinga mu nsozi ze Kivu oba South Kivu eri Maserengete wali ekivuga Bukavu naddala okusinga mu katundu akamanyiddwa nga Minembwe, nti bano baatambudde ne bagenda wali ekifo kye bayita Capitol Hill ne boolekera n'amaka g'omukulembeze gw'eggwanga erya Amerika agamanyiddwa nga White House nga organizers be beeyita aba Mahoro Peace Association be babadde abamu ku bategesi bakwataganira ddala n'aba M23 ne gavumenti ya Paul Kagame Rutagambwa. Waliwo n'akatundu akayitiddwa waliwo n'akabinja akayitiddwa Isoko. Isoko, USA described it as a peaceful kugamba bagezezaako okwagala okukidescribinga nga peaceful demonstration, era mbu bagamba babadde beekalakaasa olw'okuttibwa okugenda mu maaso mu ggwanga erya Congo, drones ezigenda maaso n'okukola ebikwekweto mu ggwanga lya Congo, wamu n'okubaggala oba obutale bwabwe okubeera nga buggalibwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo ebigenda maaso n'okukolebwa mbu bikolebwa amagye ga Congo, amagye ga Burundi n'abo bingi obulala obuli related. Ono baba bategeeza aba Wazalendo kyokka nga weewunye Wazalendo be bannansi b'eggwanga lya Congo abaasalawo okusituka balwanireko gavumenti yaabwe, era okuwa ekyokulabirako okutegeera obulungi Wazalendo bano ke bayisa akabinja. Wazalendo kye kiringa bonalaba bannayuganda abakkiririza mu kye bayita people power kaŋŋambe ne bagamba nti leka tusituke tulwanireko gavumenti yaffe tugeze nga gavumenti ya Kyagulanyi eri mu buyinza, leka tusituke tugirwanireko tulwanyise obusajja buli. Kakati aba Wazalendo bayambako gavumenti ya Congo, era nga mu ngeri yemu bayambibwako amagye ga Burundi. Kakati bano Abanyamulenge oba Abatuusi bagamba nti bano be bali mu kugera maaso n'okukola ekitta bantu nti bali mu kubatta bawe bagamba. Protesters carried DRC flags and signs reading "Being Tutsi in a not a crime, stop killing Banyamulenge" and similar messages. They submitted memoranda using greater US intervention. Similar actions occurred in Nairobi. Abeekalakaasi bano bakugamba wano mu kiwandiiko batugamba nti abeekalakaasi bano abagamba nti bannansi ba Congo kyokka ate nga batuusi babadde bakutte na fulaga za Congo nga bw'obalabaawo era nga bw'obiwulidde bwe mbikugambye era ne bw'otambi nga bwe mbukulaze nga bawandiseeko ebigambo "Being Tutsi is not a crime", nti okubeera omutuusi si musango. Era abamu nga bawandiise ebigambo ebigamba "Stop killing Banyamulenge", timulekerawo okutta Abanyamulenge ne messages endala ezifaanana bwe zityo. Era mbu baagenze maaso n'okusabumitingayo ensonga zaabwe
era okwekalakaasa kuno kwabadde ne mu kibuga Nairobi. Pro Rwanda outlets and aligned voices portrayed the event as a genuine cry from the diaspora for help against genocide. Bwabamu ezimu ku media ezikkiririza mu Rwanda oba Paul Kagame n'abalala bakyinza okuyita pro Rwandan outlets baategeezezera baagezezzaako okwagala okusiiga ekifaananyi nti kuno okwekalakaasa kwabadde kwa mu diaspora nga ola nti bannayuganda bali mu diaspora mbu kati abatuusa abali mu diaspora mbu nga bakaaba era nga baagala wabeerewo obwenkanya. Wabula abakungu ab'enjawulo okuva mu ggwanga lya Amerika abasobodde okureactinga ku kino message ezabadde nga zivaayo zonna nga ziraga tebasiimye era nga zonna ziraga bino ebigenda maaso n'okukolebwa tebajja na kubikkiriza. Wuliriza okusinziira ku kiwandiiko kino nga bagamba instead of generating sympathy, jukira wali mu kusooka bakugambye nti bano baakikoze nga baagala sympathy. Kati wano bakugamba nti mu kifo ky'okufuna sympathy wulira ate kye baafunye. Instead of generating sympathy, footage of the march showing hundreds marching through these streets with foreign accents, waving flags and demanding more American action provoked sharp criticism. Onaawulira bye bagambye. Batugambye nti mu kifo ky'okufuna sympathy oba mu kifo ky'okusaasirwa ebifaananyi bino olwatandise okufuluma nga biraga abantu abeekalakaasa balina bi accent ebibi bawevinga bawuba fulaga za Congo badimandinga mbu Amerika eyingiremu ate baafunye kye bayita sharp criticism. Byavumiriddwa buvumirirwa. Abamu ku babivumiridde ngenda kukusomera ebiwandiiko bino nga baataddeko n'amannya. Stephen Mura framed the protest through a broader political lens, suggesting that Congolese refugees who were admitted in the United States of America through long-standing refugee programs are now benefiting from opportunities such as residency, public services, and a path to citizenship, yet are still taking to streets to demand greater US involvement in Congo. Ono bamuyita Stephen Mura, munnansi w'eggwanga erya Amerika. Ye yasoose commentinga yagambye bano ndaba balina fulaga za Congo. Kijja kitya okubeera nga bano twabawa obubudamu nga barifugee. Naye nno jjukira byabadde ne mu ggwanga lya Kenya ne mu ggwanga lya UK. Ono munnansi wa Amerika yasoose commentinga yagambye kijja kitya okubeera nga bano abagwira betwawo obubudamu nga abarifugee abanoonyi b'obubudamu batandise okubenefitinga mu programu z'eggwanga erya Amerika. Batandise okubenefitinga mu kye bayise long standing refugee programs. Sebo kakati batandise n'okuba nga benyumiriza mu kubeera mu public services za wano, benyumiriza mu bintu nga bino, batandise n'okutekinga n'okutambula nga bajja ku street. Jjukira bano mu kutambula kwabwe baggadde n'amakubo agamu ku ago aga kyoyinza okuyita public roads mu ggwanga lya United States of America. Zino comments kanzikulage oleme gamba nti bigambo byange. Bamuyise Stephen Mula yagambye nedda ssebo kino tekijja kusoboka. Omulala bamuyita Eric Dofate. Eric Dof reacted strongly. Yagambye, wow, a group of refugees from the Democratic Republic of Congo was spotted storming the streets, marching towards the White House, demanding America help more in the Democratic Republic of Congo, so we accept them into our home as refugees. And they cry, you are not doing enough, they can go back if America is so evil. Ono bamuyita Eric Dof yagambye nti wow, akabinja k'abarifugee naye teweerabira nkugambye abantu be bamu abalina accent y'emu be bali mu Congo badimandinga Congo bali recognizing, bali mu ggwanga lya Uganda bali recognizing bakaaba Uganda bali recognizing, kati ne mu ggwanga lya Amerika batandise. Munnansi wuno agamba bamuyita Eric Dof yagambye akabinja k'abarifugee kijja kitya okubeera nga kati katandise okustorminga streets zaffe, katuuse n'okutambula nga kwolekera White House, katuuse n'okudimandinga ssebo America mbwekole ekimala eyongeremukko mu kulaba ng'etaase mu ggwanga erya Congo. Tusobola okubya acceptinga bino barifugee abajja nga banoonya bubudamu ne batuuka n'okukaaba mbu America tekola kimala, basobola okudda ewaabwe bwe kiba nga kyekyetaagisa. Omulala bamuyita Logan Hall, amanya nja gasoma nga bwe ngategeera nze siri mu America. Logan Hall posted sarcastically, if the founding fathers were alive today and saw
Hordes of foreigners from the Democratic Republic of Congo are marching through our nation's capital shouting in weird foreign accents. They would immediately chimp out like the engineer from Prometheus. Uliriza. Ono bamwise Logan Hall yagambye nedda ssebo. Singa ba founding fathers b'eggwanga lino babaddewo ne bakiraba ddala kino nga kyapeninga, abantu abajja nga banoonye baabubudamu ne batuuka n'okutambula ne bagenda ku Capitol Hill ne batuuka okutambula mu kibuga kyaffe ekikulu nga bagenda baleekaana boogera kyayise foreign accents, mbu ssebo badimandinga America ekole ekimala, bandibadde baagobeddwa dda nga tewaliwo yadde n'engiso ekibuuzo kyonna. Waliwo bayita Senator Mike Lee. Ono naye yakwestioninze, yagambye refugees coming to the US should be screened for cultural software incompatibility. Where is the gratitude from these refugees? Where is the loyalty to the US, their adopted country? Ono Senator Mike Lee yabuuza n'agamba abanoonyi b'obubudamu bajje mu America ssebo batandike okuleekaana. Kyetaaga okubaawo okwetegereza abanoonyi b'obubudamu nga tubakkiriza okujja mu America. Si bino bye bagenda mu Uganda ne batuuka ate ekiseera ne batandika okufuukira bannayuganda ekizibu. Si bino bagenze mu Congo ne batandika ate okufuukira bannansi ba Congo ekizibu. Agamba bano ba refugee bajja mu ggwanga erya America beetaaga okwekenneenya nga bajja. Tutandika okwekenneenya ba refugee abajja mu ggwanga lya America. Kijja kitya okubeera nga refugee atandika okugenda ku street ate n'alaajana ate lwaki temutukolera kimala nga teyajja anoonya bubudamu. Omulala bamuyita Nick Sorto. Yake Congolese refugees blocked the roads in Washington DC today, raging that America isn't doing enough for them. This is why we can't keep up the third world refugee program. Ono yandireetera ate ne ba refugees abalala okuva mu mawanga amalala ebizibu kubanga yagamba tetusobola ku keeping up na refugee program eno ey'amawanga amagwira ssebo okujjanga mu ggwanga lino babeerenga beeyagaliramu ne batakoma mu kyakweyagaliramu ne bagenda maaso nga bateekawo n'embeera ssebe y'okwagala okutusalirawo n'okutubulira ki ekyokukola nga ate wano bajjawo nga banoonye baabubudamu. Ekyo tekijja kusoboka. Bali mu ggwanga lya America balinga abaagala okuteeking over. Onaawulira the Kigali behind it angle gains traction. Nti n'abasinga obungi batandise n'okutegeera nti kyandiba nga Kigali kino ekirinamu omukono. Weboogera ku Kigali boogera ku Rwanda kubanga kyekibuga ekikulu. Baba bategeeza Paul Kagame Rutagambwa kubanga ye mukulembeze waayo. Kakati njagala okutegeeza bino nga bigenda mu maaso, omukulembeze gw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo wano aba ali mu kuwangula. Ngenda kukulaga buli kimu ekifa sayidi eyo, ogenda kutegeera, ogenda kutya. Bino nga bikyagenda mu maaso kubanga bano batugambye nti Rwanda eteekwa okuba nga ekirimu butereevu nnyo era eteekwa okuba nga bino ebigenda mu maaso ebimanyiiko sinakindi okubeera nga ye yabifacilitatinze bano babeere nga bagenda mu maaso n'okukola bino. Okusinziira ku kiwandiiko kino nga bagamba critics including Congolese activists and independent observers pointed what they call clear signs of orchestration, timing coinciding with heightened scrutiny of Rwanda's role in the M23 conflict and Kagame's recent statements refusing a full withdrawal. Nti abamu ku ba activists mu ggwanga lya Congo n'abamu ku batunulizi b'ensonga bategeezezza nti bino Kagame abirinamu omukono kubanga bijjidde mukadde nga Kagame bamucriticizing era bamutaddeko akazito olw'okubeera nti afandinga ba M23 era mu bijjidde mu kaseera Kagame yakalangirira nga bw'agaanye okuwithdrawinga amajege mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Coordination with M23 twirwaneho networks nti n'enkolagana gye balina bano abeekalakaasi wakati waabwe bo nga abeekalakaasi n'ebigambo bye boogera nti ate ne M23 byeyogera n'akabinja kali akamanyiddwa nga twirwaneho networks ez'enjawulo. Ebigambo biboogera bifaanagana n'ebyabeekalakaasi bye baadde boogera. Kijja kitya okubanga ate bijjidde ne mu kaseera keekamu nga n'embeera eri bwetyo Paul Kagame Rutagambwa M23 bateekwa okuba nga babimanyiiko. Use of Banyamulenge label to humanize a narrative that downplays Rwanda's M23 military advances while using Kinshasa of atrocities. Nti bano okweyambisa ekigambo Banyamulenge kugezaako kusiiga kazigo na kulaga nsi nti bano bannansi baggwanga lya Congo newankubadde nga ate mu bigambo byabwe obawulidde nga bagamba nti batuusi era nti abatuusi beetaaga justice. Kakati bino byonna bwe bumu ku bubonero bwe batadde mu kiwandiiko kino obulaga nti Paul Kagame Rutagambwa n'eggwanga lye erya Rwanda wamu n'aba M23 bino babimanyiiko. Bali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo gye baagala okulagira nti ate wadde si baayo naye ate baayo. Okategedde baagala okulaga nti wadde si baayo naye ate baayo.
era embeera mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo gye bali mugenda maaso n'okubanga bavumirira olutalo lugenda maaso mu ggwanga lya Congo. Kagame aganya okujjayo amajeege n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati wuliriza, wenkugambira nti ebintu Kagame bimwonoonekedde bino nga bigenda mu maaso, amawanga amalala ate go gakyagenda maaso n'okubanga gamuvumirira buvumirizi. We yandisuubidde okulaba ng'afuna support. Eggwanga lya Amerika bakoze okwekalakaasa naye ate kuvumiridde bavumirire. Kyokka nga tekukoma okwo, ne mukago gwa Bulaaya nagwo gwavaayo ne batandika okuteeka okwetegereza okw'enjawulo ku nkolagana yaabwe wakati waabwe n'eggwanga lya Rwanda. Nina akatambi wano kenjagala okukuwa, ng'akatambi kano kannyonnyola bulungi nnyo nti omukago gwa Bulaaya, wuliriza, EU yateekebwa ku pressure olw'enkolagana gye balina n'eggwanga lya Rwanda, ng'era ekigiteesa ku pressure ngenda kupuleyingirawo mu katambi ogenda kiwulira mbu yekwe kukizuula nti eggwanga lya Rwanda ekisooka, Rwanda yali esaplaying ebyobugagga eby'omu ttaka eri omukago gwa Bulaaya, amawanga ago gonna, amawanga nga Germany, Bufalansa, Canada, Germany, Bufalansa, Bungereza, Switzerland bikoze bitya, baatuuka ne beegattira wamu ne bategeera nti Rwanda ebyobugagga byatuguza, ng'ate ebirombe mu ggwanga lye bitono yandibanga abijja mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kakati obunkenke ne bujja, era European Union netandika okuteeka embeera ey'akaseera akazibu eri Paul Kagame Rutagambwa, ne batuuka n'okuteekawo embeera balabika bagenda ku revisinga enkolagana gye balina. Wano nga bagala diplomatic sources say the bloc is facing calls to suspend its wide-ranging minerals agreement with Rwanda amid fears in its inflaming the escalating conflict in the Eastern Democratic Republic of Congo. Nti omukago gwa Bulaaya baagutegeeza era baagusaba guyimirize enkolagana gye balina n'eggwanga lya Rwanda ey'ebyobugagga eby'omu ttaka olw'ensonga Rwanda ekisooka facilitating M23 okwongeza olutalo mu ggwanga lya Congo, ekyokubiri Rwanda ebyobugagga ebyo ebisimawa. Kakati wuliriza akatambi kano nzije nze nkwongereyo. Why is the EU under pressure to suspend its minerals deal with Rwanda? As conflict grips the east of the Democratic Republic of Congo, the EU executive in Brussels is being asked to reconsider its minerals deal with neighbouring Rwanda. If we fail to respond decisively, we will not only betray the people of Congo, but also weaken Europe's own strategic interests. Over the past days, a rebel group known as M23, that is backed by the Rwandan armed forces, advanced on the city of Goma in eastern DRC in an incursion condemned by the international community. Ethnic tensions and armed conflicts have plagued the region for the past 30 years. The DRC's borderland areas of North and South Kivu are extremely rich in resources and dense with mines. M23 rebels have reportedly been illegally plundering materials from DRC territory and exporting them to Rwanda. This is an extract from a UN report in July last year which says that M23 established a parallel administration controlling mining activities, fraudulently exporting at least 150 tons of coltan, a critical raw material, to Rwanda. The EU's role has come under the spotlight because in February last year it signed a memorandum of understanding with Rwanda intended to boost the supply of critical raw materials used to produce things like smartphones and electric cars. But experts told us that there is overwhelming evidence to show that Rwanda exports more raw materials and minerals than it mines. Critics say the EU is turning a blind eye to illicit activities. Olira, omukazi ono byabadde annyonnyola. Aba M23 bakozesa olukujjukujju nga bayambibwako gavumenti ya Rwanda. Ne basima ebyobugagga eby'omu ttaka ebyeyambisibwa mu kukola smartphones n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Ne babitwala, ne babitunda, ne babi-exportinga nga babitwala mu ggwanga erya Rwanda. Kakati yo Rwanda n'ebeera ng'ebitunda ku katale k'ensi yonna. Kati bano bagamba nti European Union yali eteekeddwa ku nninga nti temukomye kumenya bumenya mateeka naye n'abantu bannansi b'eggwanga lya Congo mubaliddemu olukwe. You have betrayed the Congolese people. M23 nti yeyambako Rwanda gyekozesa n'egenda mu maaso n'okubanga esima ebba ebyobugagga bya Congo eby'omu ttaka n'ebitwala ewaabwe. Kakati ne bagattako nti n'ebibuuzo bingi byatandika okujja nga byeyongera. Rwanda etunda ebyobugagga eby'omu ttaka ebingi ennyo bw'okompeyalinga
ne mines zaayo kwegamba bw'okompe yalinga ebirombe Rwanda byerina n'ebyobugagga byetunda nga walayi tebigatta. Kakati bano nabo nga balinga abatandise okukyukira gavumenti ya Paul Kagame Rutagambwa. Kyokka mu kaseera ke kamu nga n'abeekalakasi be bastaginze ate balabika bongedde kuzaala buzaazi bizibu. Ababadde bagenze maaso n'okubanga beekalakasa bafune sympathy, kirabika okwekalakasa kuno tekugenda genda maaso na kubeera nga kukola. Wabula kiki ekiyinza okuba nga kijja kukola singa ebintu bino biba byakugibwawo, obunkenke buba bwakendeezebwa n'ebitwera bifaanana bwe bityo. Ntera okuwa ebigambo ebyamuganange Shama ku nsonga zezimu era zino n'agenda maaso n'okuba nga agatta ku ebyo byengenda maaso n'okuba nga nkuwa. Era nga bulijjo njagala nkuwa ebigambo bye ogende maaso n'okuba nga obiwuliriza kubanga naye ayina information yeemu oba sekye yeefaanaanyiriza eno gye ngenze maaso n'okuba nga ate nkuwa. Wuliriza ebigambo bino bye njagala okukulekera, then oluvannyuma ngenda kujja neeyongera. Ogenda mu comment section wootategedde wandiika okuba ebiwandiiko bino tukuwa information eno okusinzira ku biwandiiko bye tuba tufunye ne sources ez'enjawulo. Oluusi tetubisoma bikumalirayo olw'ensonga y'obudde. So genda maaso n'okuba nga onoonya information ku biwandiiko ebyo oba ku websites ezo ze ngenda maaso n'okuba nga nkutegeezaako. Ekiwandiiko kino kyensembyeyo okuwa kyafulumira ku mukutu gwa official website ya Euronews. Guno gwe gulinga omukutu gwa European Union. Euronews ekiwandiiko ekyo kwe kyafulumira n'ebiwandiiko ebirala nga bwe mbikugambye ogende maaso n'okuba nga okitegeera bulungi nnyo. Wuliriza ebigambo bya Shama then nzije mbere nga nkwongerayo. So wadde tuli mu kufiirwa bingi ebitambula okugenda mu maaso era nga yeno breaking news eriwo ye worldwide protest ezitandikiddwawo eggwanga ery'abatuusi balangiridde worldwide protest bazitandise. So manye ekintu kino ewali obuzibu nzize nga nsomesa ekintu kino nenzija nembasomesa embeera egenda mu maaso mu ggwanga. Funye okuvumibwa kungi nnyo, even ne bano bennyini babadde nga banvuma bagamba nti temusobola kumalako nakijja. Kiddamu Kagame, Museveni, the Tutsis temusobola kumalako nakijja. Kiki kye tulina okukola essaawa etuuse tuve mu mampa nti tuve mu kweyita ba kings, tuve mu kweyita ba queens. Yessaawa we find a solution, tufune solution egenda okustabilizinga Africa and the Great Lakes region. Olaye babegawo ekintu kye Congo bwe natandikira okubagirawo abanansi ba Congo bwe baali beekalakaasanga mu nsi ez'enjawulo nga beekalakaasa ezo protest kanziteeke wano nti kati ekintu kino kye mukola olunaku olwaleero bannansi ba Congo baakikola. Najja ne mbagamba nti ekintu kino kye musiikudde temugenda kumalako nakyo. Kiddamu oza mujjukira vidiyo zaffe ze tuvudde emabega musobola okuddayo nga muzikebera. Ekintu kino bakiyita new world order reshaped, whereby it is time for the superior majorities to take control. Kati essaawa eno ekintu kye muli mu kukola bannansi ba Congo baakikola nga Goma ne Bukavu ewambiddwa. Okitegera ekintu ekyo. Naye era buli lunaku we mbagambira nti nze nabagamba nti where is always peace abilene, ewali emirembe nze wenzikiriziganya nakyo. Kino ekintu ekigenda maaso ekyabatuusi kye balangiridde kuba protesti zaabwe zatandise era nga beekalakaasa mu mawanga ag'enjawulo bagamba Felix Tshisekedi ne Ndashimiye owa Burundi balekerawo okutta abanyamulenge. You are not Nyamulengezi, temwerimba, muli batuusi. Kiddamu muli batuusi. Just first of all accept your identity. Once you accept your identity, the second thing that you're going to do, we are going to reconcile to have a peaceful Africa because we are all Africans. Naye mu fuuse ekizibu mu Africa wano nabagamba nti ekiseera kigenda kutuuka mu nsi muno mugenda kubulwa emirembe. Bangi banvuma, bangi bampita mayindo ne ngamba yanze ndi mayindo because we have somewhere tulina heritage yaffe Mengo. Okitegera gye tusibuka ffe bamayindo. Yes, we have a location. We don't fight for anywhere that we find. Tulina location yaffe bagiyita Buganda. We come from Buganda, the pride of Uganda, the pearl of Africa. Eje tuva ngaffe. Essaawa eno mutandise protest eziri worldwide. Mugamba abannansi b'aba Congo babatta, of which it is Democratic Republic of Congo, ensi y'abannansi ba Congo. Mukayanira Burundi, ensi y'abannansi ba Burundi. Okitegera ekintu ekyo. Neki ekireese kino. It is the high time for this government to sit and find where the problem is. Then they come to get a solution, a everlasting solution. Wabula emutakola kintu ekyo. Emutakola kintu ekyo. Wallahi, tallahi, billahi, balayirira. Mugenda kufuna ebizibu mu nsi muno. Kiddamu ano katandika butandisi. Kitandika butandisi. But once you lose power in the two countries, atenga wetwolekedde. In the two countries, atenga wetwolekedde. Mugenda kulaba.
ensi egenda kuba mugenda kutuuka mweke nyini mugenda kwewa obutwa mugenda kwetta. Ezo protest zemutandise ezo ziraba zivudde ku frustration gye babataddeko, zivudde ku sawa nti you have lost it all. Mu Democratic Republic of Congo aba M23 bagenze mu Geneva bali mu signing agreement. Mu Uganda omwana ali mu ba capitalist gyali okitegera wava mu ba capitalist bwa bidiwe byatandika e Congo awo nemba gamba nti ekijja si muntu mu gwanga lya Congo nabagamba ekijja si muntu katu stopping dewa muri mu protest ze muri mu kola then if we twogera namugamba oyetaaga komera oyetaaga kusiba oyetaaga kutulugunyizibwa you can do whatever you want to means ekyo nakibagamba am ready naye ate nabagamba nti nja kuteeka amazima gano gagenda kubataasa mmwe ne generations zammwe because nze ekintu kye nazuula these two governments don't have advisors tebalina advisors wabula balina bano bandiwadde omuliro they don't sit down to a table and they identify a problem kije tulina lwaki ffe buli wamu ffe be bakaaba where is our destiny how can we live in peace with these tribes that is the only way you're going to find solutions ne ebyo mutandise aguga kyali mabaga mwakatandika ekintu kye mbagamba buli lunaku it is dialogue mulaba Uganda awo Uganda egenda kutuuka ekiseera etalafia egamenti okay kakati ekijja kijje government ya Museveni eteeko mukole kyonna kimwagala oba mwagala golodi wa Uganda mu mutwale oba mwagala mafuta ga Uganda mu gatwale Uganda ekyuke bana aba capitalist balowooza ku kintu kimu sente and once they have the deciding factor gye bayita people power newo banga wepankodya tosobola kulwanagana kino kyembagamba mukoze amateeka gonna musibya abaana bonna aba people power mukuta abantu ba political prisoners abantu battiddwa mysteriously nababuuza abantu bano musobola okustopinga ba capitalist nga bazze can you stop them check out mugwange ebyalo eya Congo the Tutsis are on streets calling them these guys as Banyamulenge. You are not Banyamulenge. You have somewhere. Era nekibalese ku street kati essaawa eno ndikwe kuba nti Kagame ali cornered. Museveni ali cornered. Temukyalina we mwetaayiza. Nga buliwe mubadde. Naye we still have an avenue of peace. Uganda si egenda okusooka okugenda mu peace dialogues bwezito. Kenya under Daniel Arap Moi yakikola. Ghana under Jerry Rawlings yakikola. Okitegera Ghana yakikola under Jerry Rawlings. Edgar Lungu yakikola. Then ekiganye mu Uganda okubeerawo peace. Essaawa you don't need to go to Washington. Kuwange ekituufu kiri nti Washington yayingidde deal ne Congo. Kamukole mutya America tesobola kubawuliriza nkiddamu. Teri nsi kati esobola kubawuliriza. Already aba capitalist baakyuse basaidize ne Felix Tshisekedi nti n'olwaleero China ebadde ebawaga mu ggwanga lya Congo ng'essaawa eno gye mukyayimiriddeko mu ggwanga lya Uganda eri ku saidi yani eri ku saidi ya Felix Tshisekedi kitegeeza nti China eno the same Chinese bagenda kukyuka senga people power egenda ne balaba gundi odds zitandise okukyusa amapesa gatandise okuswitchingibwa but you people mwetemwagala kuteesa mirembe naye bakakasa kino you cannot fight the capitalist. Please stop abductions. Tuzireke, tulekerao. Let us release all political prisoners. Tubaveko, oshekira. Let us sit on the round table as Africans. We negotiate the future of Uganda, the future of Rwanda, the future of the Democratic Republic of Congo, the future of Burundi. Otherwise, you are not going to stop what is coming. You are just a minority race. Intidam, you are a minority race. The majorities are taking power, and once they take power, wala imugenda kuwa emutula musimu. Tuze myaka enanga tuguluba bagamba ku nsonga ze Congo zino. Ze nabagamba nze sivuma. Nkusomesa. Nkidamu nze sivuma nze ndi musomesa. Wachi mani history. I know the history. I know what is going on. Nunchimani nabagamba nze I'm not gambling. Zino policies sizi gambling nzimanyi. Okitegera ekintu kyensomesa nkitegeera. Ekintu ekigenda okubataasa is reconciliation. With those that are saying enough is enough. Mu Uganda, reconciliation erina okubaawo eya United Nations, si eya NRA, eri mu parliament, no, eya United Nations. Mu ggwanga ya Democratic Republic of Congo, erina okubaayo ebeera negotiation. Ne Felix Tshisekedi wabanga akyasobola obaddiramu. Mu ggwanga erya Rwanda, kyekiseera Paul Kagame ayite General Habyarimana amuyite. Ate Victoria Ingabire ayita akabinja ka FCLR nga oli bali bakayita ka FDLR akayite batule mu reconciliation. Whereas ne mu Uganda wano
kyekiseera gavumenti ya NRA okuyita His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert gwe mwabbako entebe kubanga ye akyabateereddewo avenue ya peace nabagamba if you can live power peacefully then I'm okay to go with you tugenda ku discussinga tugenda kutuula mu dialogue twogere why don't we use this avenue for dialogue ngekyali before force comes otherwise nabagamba nti new world order eriko temusobola kugiremesa you cannot stop the world order temusobola you are either going to be somewhere lying on your backs or you are going to be in prison or you are going to be living somewhere in peace senga munakkiriza reconciliation ne mugamba nti okay kati tumaze amapa ati esawa tu reconciling ne bannansi betu batusanzewo to live in peace and harmony wabula etubanga tugamba nti peace you are going to live by the barrel of the gun let us wait and see nabagamba ekijja it is not about Ugandans banna Uganda tebasobola kikontrola kiro tekiri ku bannansi ba Congo ebyo yemuliko mbu simanyi Tshisekedi atta yemuliko nti simanyi Ndashimye abatta bano ba capitalist be bashepinze ebintu bano bemwekalakasizamu benyini be babikoze ebyo nkiddamu FCLR okugitwala e Burundi France yagituteyo ne Belgium ne America ebimanyi okitegere ekintu ekyo we tujja waneno mu demokrasia wa Uganda it is a capitalist policy America leading the front line olutalo bali muli mu kabinja ka BRICS kyekigenda okubakobya okategedde akantu ako so let us look for solutions nabagambye Uganda ne Africa wegenda tewagenda kubeera wangu naye ikizokenze I can just preach okitegere ekintu ekyo I can just preach nze nenkola ki nenkugamba nti okay kati Africa etabuse bweti I'm going to just preach okitegere ngenda kusomesa busomesa bwe nakugamba wa infinity class abyagala bitwale atabyagala asobola okubireka nze sina gwembikaka wabula ekintu ekiri ekijjanjagala mu kyetegekere bano senga bali bawuliriza tebandi badde kati ku speed sawe kidamu senga bali bawuliriza tebandi badde ku speed kati sawe ne kati sawe no bali ku speed lwaki bagana okuwuliriza okitegere ekintu ekyo bagana okuwuliriza bone balowooza nti engeri gye bayine mundu bagenda kubeera b'amaanyi ne balowooza nti engeri gye bali ntino mupa abagala kontrol bagenda tuukiriza agenda zaabwe buli omu abeera n'ebirooto buli omu alina ebirooto buli omu abeera amanyi nti w'amaanyi naye akaseera ako olunaku emundu lwezikwegana they are back on streets kulaga nti nabe eddembe lyabwe lirinyirirwa okitegera ekintu ekyo era beekalakaasa streets zonna bagamba Burundi bagamba Congo mugenda gamba ne mu Uganda awo kubanga the same problem that you are facing in Congo it is the same problem that you are facing in Burundi it is the same problem that you are fuming in Uganda it is the same problem ne mu Uganda mujja kwekalakasa nga mugamba Kyagulanyi free us ne mugamba mu Uganda mugenda tandi kugamba Kyagulanyi free us nenga it is just a matter of sitting on the round table ne tugamba nti okay what went wrong this what solution do we need this ekyo kyali kyetagise Congo before nga temunatwalayo mundu kuwamba Goma kuwamba Bukavu kulaga Felix Tshisekedi nti ne Kinshasa tujja before nga temunamenya Washington Accord ya signing wera katika mbabuli ebine ebintu ebimwe abakulira zino gundi ekikolu Uganda nkikakasa mu lutegeera bulungi nnyo abakulira zino movements ezitambise mbo abanyamulenge beerwanako beetaasa zino movements that same arrogance yemwe yeyogerwa Uganda no baflanka gashumba nga boogera biki yes you can say whatever you want naize nabagamba I know the magnitude of this policy and man the same policy yaleta Paul Kagame ne yaleta ne Museveni it is the same policy yagala okubajjawo how do we save the people tusokane to identifying a problem ne tugamba nti okay kati ba capitalists bagamba yesawa tuve mu buyinza yes yesawa tuve kakati tuleseewo tutye emirembe abagenda ne generations za Facebook ekikubi ekitufu kiri nti Paul Kagame takyalina future mu Rwanda tajirina wabula mutabani we alina future mu Rwanda Museveni takyalina future mu Uganda wabula Muhoozi Kainerugaba alina future mu Uganda ekitegere ekintu ekyo then ne generations zaabwe ziddako naye ekintu ekireese obuzibu bano ba Godfather balowooza nti bakyali b'amaanyi balowooza nti bamanyi omanyi bakugamba nti power collapse but absolute power collapse absolutely okitegere ekintu ekyo kati bano balowooza nti bakyali b'amaanyi naye ng'ekituufu kiri nti batuuse ku age kiddamu batuuse ku age nze ekyo nkibabuulira kati bo bakyalivinga mu denial nti tukyali b'amaanyi they live in denial that denial instead of dialoguing ensi yakyuka ensi kati tokyagiteekako maanyi ensi kati yeetaaga kugiteekako mirembe yeetaaga kugiteekako kuteesa yeetaaga kugiteekako obukakamu Kyagulanyi bwakozesa obwo kubanga ffe Abaganda tugamba nti amaanyi obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo kiddamu obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo kati mwe temulowooza nti mugenda kukozesa eno advantage nti abantu bano bagonze then mujje muyingire musuule mukole ebintu nga bye mubyagala
tekigenda kusoboka. Nkiddamu ekyo tekigenda kusoboka. Yes, omusajja omulaba okugonda kwe alina byabala. Felix Sekedi bwate we yababalanga ne mbagamba ekijja si muntu nabalabula. I warned you, mujja kugamba kyamu yagala nnyo self importance. You can check my videos on TikTok, YouTube and other platforms. Segere ekintu ekyo ne mbagamba nti essaawa eno tuli mu kintu kibata new world order. They are shaping the order. Waba nti ba shaping a new world order, ebiriwo bigenda kuvaawo. Nabagamba eno order is about the superior majorities, the majority race. Ogwa mu majority race simogwa mu minority race. Nti ebintu bino tebikyalinga biri nti okuleeta bano nti baali bakimanyi tebasobola kuwangula kalulu, baali bakimanyi nti bano tebasobola kuwangula kalulu, era nga bakimanyi nti balina kujja by the barrel of the gun. Kati bano balina dimension eyo ebali mu mitwe nti okay, ffe tulina amagye tukuliyetinze tugezezaako ku infiltrating governments. Yes, muzi infiltrating, but have you infiltrated the American Senate? Have you infiltrated the Congress? Have you infiltrated the House of Lords oba European Union Parliament? Mujimaze di infiltrating. Mwinayo ba lobbyists tubamanyi gye bali. These lobbyists are so poor. Tebasobola nti mwe mubafundinga ate sente ze mubafundinga ziba mu bano. So they can do nothing now. It is world order. World order ategenda kushapingwa according to the capitalists. Ngawe bajagala bwetyo wegende okubeera. Okigera. So simwe ngawe mukyagala wabula bonga we bakyagala. Okigera ekintu ekyo. Bonga we bakyagala. Kati kiki tulina okukola? Let us get to the drawing board. Let us get to the table. Nti tutegeere nti kati emundu tekyatutaasa. Emundu tekyataasa. Otherwise M23 badde yamanyi ekyagiwambisa Goma ne Bukavu baatuuse ne banafuwa. Lwaki? Black water y'omu America. The coming of the French force and the Belgian influence in the Democratic Republic of Congo. Mu Uganda awo tuli mu kabinja ke bayita BRICS. Kiddamu muli mu kabinja ke bayita BRICS. Akabinja ako mugenda kutandika the same protests. Just watch the space. Essaawa eno NUP be bawambibwa, NUP be battibwa, NUP be babuzibwawo. Naye ebintu bigenda kukyuka. Mugenda kukaaba, mugenda kukwata fulaga zezimwezo, mugenda kukwata fulaga zezimwezo mulwanira justice yammwe. Essaawa eno tujja ne twogera ebintu bino ne batugamba amwe mwasama nnyo mukola biki, mwetaaga makomera, mwetaaga basements. Yes, naye ffe tetulina kye tuli. Ffe just twa understanding the policies, ne tu understanding the geopolitics, ne tu understanding the shaping of the new world order, kubanga twafuna history eya old world order engeri gye bazishapingamu, era nga just the opposite of the old world order is the new world order. Okitegera? We tuba ntino twali tulina ba superior minorities, this time we have the majorities. The same force eyabaleeta, the same force can take you engeri gye yabaleeta. Wabula bateereddewo ekireesezaawo avenue ya kalulu. Yes, bagala reconciliation. Reconciling ne ba majorities nti ba majorities bagenda bakuba akalulu mukkirize. Babula ate ne babakubya akalulu era still muganye mumulowooza nti you can fight these capitalists. You cannot. You can abduct Ugandans. Yes, you can do that. You can kill Ugandans. Yes, you can do. Naye, can you fight the capitalists? Mubasobola. I wish Paul Kagame would reverse my videos. Nazitegeera. Kike nali ntegeeza. These are doctored protests. They are doctored. Mutuuse wali we tubagala. Mutuuse ku kisenge. You can run nowhere. Temukyalina gye mukyadduka. These are doctored protests. Because we know you are sponsored in very many countries. In very many countries, these people sent in their people. Babereye yo by infiltrating governments, by influencing amagye biki, such that they have their plan to take over and control Africa and the Great Lakes region. Naye opanga ne Katonda apanga. So plan wezibaziganya today ku square one egambe etya peace. Yes, kino kinvumya nnyo waneeno. Gwe totugamba peace. Teri ateesa nabo tebasobola kuteesa. Teri atasobola kuteesa senga abeera konani. Essaawa eno emundu tezikyabataasa basazeewo kweyiwa ku street. Kiddamu emundu tezikyabataasa basazeewo kweyiwa ku streets. Ebintu bino bimulaba bigenda mu maaso ne mu Uganda bijja. Naye once these people leave power forcefully, nga bwe bakikoze mu ggwanga lya Congo, where are you going to be? Mugenda kugenda wa? Kubanga some years, 2 years back, bannansi ba Congo bebaali beekalakaasa ku street. Olunaku olwaliro they are having the last laugh and you are having the last cry. It is going to happen in Uganda. Ugandans are going to have the last laugh. Wabula bekikwatako
bekikwatako mu gavumenti abagirimu abayina emmundu abalowooza nti emmundu eyo the barrel of the gun is going to control the new world order. It is a joke. It is a joke. The capitalists are coming. Kidam, the capitalists are coming, and once they come, mugenda kudda ku streets. Naye akajika kyali kaggule. Era omusajja abagamba, if you leave power peacefully, we are not going to revenge. Yakizemu n'akyogera United States of America. Kitegeeza nti ye tayagala revenge. Nange nganze wesagala revenge. Nganze wesagala kulaba ku musayi. Nganze wesagala kulaba mu Africa nga abonera mu Africa. Ekyo kye sikyagala. Abatuusi bano Bafirika, abanyamulenge, abeeyita abanyamulenge bava Rwanda. Bannansi ba Rwanda naye ki nti bo balina mentality gye balina nti balina controlling Great Lakes region. Kati balowooza nti eyo myth ekyastandinga. Okitegera balowooza myth eyo ekyastandinga, but it is only a myth. Nga we mbagamba, it is not going to stand because you cannot fight the capitalists. All what you can do is abduct us, the vulnerables, abatalina mungu. Okitegera naye sometimes we are advising. If you sit back in your sofas, you understand what I'm saying. You have lost it all. Kidam muchiruzinzi. Kitegera muchiruzinzi. Naye ekintu kyensaba, when you are tuleke ku livinga mu denial. Mukyaganya okukiza okubanga you live in denial, you think you can try. No, you cannot try. You cannot try. It is the high time we let go. Lemekulaba musayi mu Africa. Omusayi guyise mu Africa gumala. Twetaaga bannansi ba Congo kati kutandika kutta batuusi because of revenge. The Tutsis have their home, that is Rwanda. If we are good neighbors, tusobola okukola trade, we can open borders, we can live freely in Africa one. Buli omu n'abeeranga musanyufu and very proud to be African. Kisoboka. That dream is possible and that is my dream. Kidam, that is my dream. My dream is not revenge. No. People have died and we cannot turn anything back. But abafudde bamala. Kidam, abafudde bamala. Petwetta nesifa abafunamu. Temulowooza nti kati Congo kutuusaawo abeeyita abanyamulenge naye nga batuusa abava mu ggwanga erya Rwanda. Temulowooza nti okubatuusaawo just kibadde nti ono kibadde nti ku silver plate. No. Congolese have taken a lot to reach where they are. Minerals bazitutte 50%. Eze twandibadde ero mu trade nga ziyambako okukulaakulanya mmwe gye muti okudda kubanga ensi yammwe terina wadde ka mineral bwe kati tekalina. Okitegera gye muti okudda. Senga mwateesa emirembe ne Felix Tshisekedi munansi wa Congo ne mugamba okay, let us get back home. Naye tubadde tusaba tusigale nga tukola. Mizino minerals tukolengamu. Okitegera tujje tukole border trade. Tusobola okugamba nti no okay, Rwanda kati ye hub, ye financial hub ya East Africa. Kuba tulina okukola ekintu kyetuyita United East Africa. Ne tugamba okay, commercial hub ye Rwanda. Kisoboka. Naye mumugamba nti we are taking on. We have to conquer Rwanda. I mean Congo tulina ogitwala. Temusobola kutwala Rwanda, temusobola kutwala Congo, temusobola kutwala Uganda. Kate kyali gye mukyasobola kutwala, tekyali nsi gye musobola kutwala. Wabula you can live and negotiate peace. M23 eri mu Geneva. Kitegera that is Switzerland. Kulaba nga bateesa okufuna ekintu kye bayita amnesty. So ne mu Uganda wano ne mu Rwanda amnesty esoboka. And we save the new generations. The new generations. Abaana bava mu generations zaffe. Kitegera ziva mu generations zaffe. Nze oba ntunuulidde bwoti ndi mugundi yemu, age bracket yemu ne mutabani wa Muhoozi Kainerugaba. Okitegera tuli mu age bracket yemu, kitegeeza tuli mu generation yemu. Nze seetaaga kusanga mutabani wa Muhoozi mbu mutuuseeko obulabe mu taata we yakola kino. Muhoozi ono omwana abeera mu generation ndala. Okitegera ono omwana ali mu generation ndala. So tetusobola carrying on ensobi ezikoleddwa jjajjaawe ne kitaawe. That is called revenge. Ensi we naabanga etambulira ku revenge tugenda kumalako. Okitegera so nze neetaaga nsange ne mutabani wa Muhoozi mubongeko wadde tuyinza obutakwatagana naye mubongeko ntambule ngende naye atambula agende gadde Africa gye tulootako nga osobola okugenda Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi nga teriyo namonto akutteko nga ffenna tuli Bafirika. Naye buli omu atya abantu bano ababiri nagamba nti abantu bano bya hypocrites. Omuntu ne muteekawo n'akalulu ate ne mulaga nti amu akalulu mukagala by'amagye bya kiguli. So ekiguli kino tekigenda kukola. Nkiddamu ekiguli tekigenda kukola. Ne wendiba siriiwo nabagamba akaseera kano mukasuulirenga. Akaseera ako musobola okukebera vidiyo zange enkadde. Yes, nabagamba akaseera kano mukasuulirenga. Wetuli leero mu Uganda
kino kijja nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp